mbasaba muyambe ku baami abajja ssentebe w'olukiiko lw'abaamasaza ekitibwa Jude Muleke Pokino ne ttiimu yo muyambe abaami abajja bakkalire bulungi mu ntebe zaabwe. Amasaza agaaliyangana tugambe Bulemeezi ne Buluuli ng'oyambako muliraanwawo okukkalira ng'oyambako naye Luweekula ye mugambye nti ye mugole wa ku kyalo. Omanyi omugole w'okukyalo ekitibwa sipiika teyakaabanga. Mukama badde njagala kusooka kulungamyako abateesa nga kwogera erinnya Namulondo eri Ssaabasajja mwali n'abatuuza weebali teweekokooba kubanga ayagala okuweeka omugongo twaayo okukuubira owere omukyala okukamira otunulira Namulondo kasita boogera erinnya lyo mwali nnyinimu mwewale nnyo. Mbadde ntegeeza olukiiko nti Oweekitiibwa Ssempijja Luweekula mugole wa ku kyalo. Omugole w'oku kyalo gy'afumbirwa abeera amanyiiyo kyeyava teyakaabanga naye bwe baamuwasanga ekkooki ne bamutwala mu bibira by'ekyaggo Oweekitiibwa Ssenyonjo gy'ava ng'omugole yeeraliikirira n'akaaba. Kaakati ono wa ku kyalo kyetegeeza nti byonna byonna ebigenda mu ssaza abimanyi abadde mu myuka. Oyo Katikkiro Charles Peter Mayiga. Olukiiko lwa Buganda batudde olunaku olwaleero nga baagala okutema empenda okulaba batya bwe bamalawo oluvuuvumo ku social media. Bannayuganda si basanyufu n'akatono. Beebuuza Omutanda yalagawa kubanga tebamulabako. Olwaleero kye kiwaliriza Katikkiro Mayiga okuyita olukiiko lwa Buganda boogere ku nsonga zino kubanga n'abakulu mu Buganda omuli abataka ab'ebika ab'emiruka babadde batandise nabo okwebuuza nga bagamba nti oluvuuvuumo luno olugenda mu maaso bwe luti lugenderera ki? Lwaki batugamba nti Ssaabasajja taliimu ate nga Muganda agamba nti wali omukka tewabula muliro? Kyekiwaliriza Katikkiro okuvaayo annyonnyola abantu Kabaka waabwe ali ludda wa. Ono abagambye nti Kabaka mwali akyali mu ggwanga erya Bugirimaani afuna bujjanjabi era essaawa y'okukomawo bw'eneeba etuusizza bajja kutegeeza abantu nti nno mukulu atuusizza okudda. N'otuba ku buli kyalo ne bwe kuba nga gwe mulimu gwokka gw'okola tosobola kumalayo byalo biri mu mawokota naye obituukako kasita obeera ng'okolagana n'ab'amagombolola bo n'ab'amagombolola ne bakolagana n'ab'emiruka ate n'ab'emiruka ne batuuka ku batongole. Neebaza abaami abawummudde buli omu kuffe asaako ettoffaali mu mbeera ye buli waali buli omu wa mugaso. Neebaza nnyo basaako ettoffaali. Oluusi tusobya kubanga ffenna tewali ataliko kamogo. Oluusi tukoowa ebyo bibeeramu naye fe abaami tuli mu misinde gino gye bayita egy'akati. Okwata akati ate n'okwasa omulala akati. Buganda bwebadde okuva ku mulembe gwa Kintu n'okutuuka leero. Neebaza nnyo abaami abawummudde ate abajja mbayozaayoza mbaagaliza obuweereza obujjudde ebibala era mbasuubiza enkolagana ennungi. Kanjogere Oweekitiibwa Sipiika ku nteekateeka y'emirimu mu Bwakabaka. Oweekitiibwa Sipiika, Buganda emirimu gyayo gyesigamizibwa ku Ssemasonga 5 era mu Ssemasonga 5 mwe tujja emiramwa gye tuteeka mu nteekateeka nnamutaayiika ey'emyaka 5 twatandika mu 2013 kaakati we twogerera nnamutaayiika ey'okusatu 2023 2028 yaggwa okutegeka n'eyisibwa n'olukiiko luno mu bukiiko mwagiraba. Omuwanika wa Buganda ajja kujanjulira Obuganda ku lw'okusooka nga 24 mwezi ogw'omukaaga 2024. Omulama gwa nnamutaayiika kwe kuseeseetuka okuva ku mirimu emiweefu tugende ku mirimu egy'omuggundu. Emirimu emiweefu gyonza okuyita project ate egy'omuggundu ye program okusinziira ku weffumbe David Ntege. Project onyenya n'okumutwe gwoti ne program enteekateeka nnamutaayiika etusobozesa okuba n'enteekateeka z'ebyemirimu ezirowoozeddwako obulungi era bye tukola ne tutagwira bigwire. Emirimu gyonna egikolebwa mu Bwakabaka gikwanaganizibwa bulungi
nga tuyita munnamutayiike buli omu ku ffe tasobola kukola kike awo tuwaba bukulembeze nabadde njogerako eri abaami abajja abatonotono ababaddewo ab'essingo bwe bakiise nga bakulembeddwa Mukwenda n'abeekabula nga bakulembeddwa Lumaama ne mbagamba nti ne mbanyumiza omwana gwe twali naye ekitove nga tukola essomero ebyafaayo ne babuuza ebibuuzo byonna y'omwana ndoza byataasoma byataamanya nti bye banaaleeta n'awandiika ssebo omusomesa tolowooza nti simanyi byafaayo singa wabuuzizza kino ekibuuzo nandikyanukudde bwe nti ye naye ekibuuzo era ye n'akyeyanukulira era nabagamba ekyo tuyinza kubanga tugaa nti mwanyi teriyimba gwate notandika nti ekitaffeeri tekirimba ekitaffeeri kiyinza okuba kya mugaso naye tuli ku mwanyi yenteekateeka namutayiga ebyobulamu ekitiibwa sipiika nabyo tubiriko entisira z'ebyobulamu zituula era eddaali litambuzibwa liwaniridde nnyo enteekateeka eno era neebaza ab'ebweru abaali tuweereza mu Amerika eyo neebaza n'ekitiibwa Nakate agitaddemu amaanyi era tuwagira emirimu gya gavumenti nga tuyita mu mukago gwe tulina ne minisitule y'ebyobulamu eyawakati naddala omusujja gw'ensiri Ebola mubadde mulaba owekitiibwa Kaawaase omumyuka asooka wa Katikkiro yagenda ebuweekula eyo era ndooza baatambula nnyo n'owekitiibwa Ssempijja ono nga bali mu kaweefube wa Ebola gavumenti eyawakati yabirimu n'ebitongole by'amawanga amagatte twawangudde n'engule y'omwaka guno olw'omulimu ogukoleddwa obwakabaka mu kaweefube w'okulwanyisa omusujja gw'ensiri mu Buganda ne Uganda obujjanjabi tufubye butuusa ku bantu waliwo n'amalwaliro abiri agagenda okuggulwawo eddwaliro ery'ensangi n'eryekalasa ate waliwo n'amalwaliro agazimbibwa ebusimbi awo mu Mityana ndowooza bannamityana muliraba eddwaliro erituuse kiri Ssingo tuyooyoota Emukungwe mu Buddu tukuba pulasita kubako omusenyu ate n'ennyenge ekyaggwe tumaliriza kusereka amalwaliro agajja kubbulwamu Ssekabaka Muteesa owokubiri era twogera ne pulojekiti ey'okuzimba ekifo awatuusizibwa ab'obubenje mu ddwaliro ly'Empigi eddwaliro ly'Enkozi enteekateeka eyo tugirimu ne Rotary era buli mwaka mulaba ekyeggulo kya Kaliisoliiso nalengedde wano atamanyi buwoomi bwa nseenene omukungu Mwebe Kawooya yeddira nseenene si wangeye essaawa eno tuli mu kwemiisa nseenene tamanyi bwe ziwooma kaakati rediyo ya CBS erina enteekateeka eyo ya Kaliisoliiso ekyeggulo kya Kaliisoliiso ekijjulo kya Kaliisoliiso naye bwe basinga kwagala kukyogera mu Luzungu Kaliisoliiso ddina kati sente ezivaamu zonna tuziwa eddwaliro ly'Enkozi kubanga oluguudo lw'e Masaka ndowooza lwe luguudo lusingako ebidduka ebingi mu Uganda ate eddwaliro kuliko amalwaliro abiri amalwaliro agali ku ddaala ery'eddwaliro eddwaliro ery'Enkozi n'eddwaliro ery'Empigi ery'Empigi lya gavumenti ery'Enkozi lya Kereziya abantu obubenje buyitirivu obubeera tuwagira kaweefube oyo era bonna abamuwagira tubeebaza nnyo ate nga ffena bwe tumanyi Ssaabasajja Kabaka ye munyenye mu kulwanyisa Mukenenya era ebibalo biraga abantu abakwatibwa akawuka okuva Kabaka lwe yenyigira mu kaweefube bakendedde ebitundu 54 ku buli 100 Oweekitiibwa Sipiika nagamba abaami ba Kabaka nti abasajja naddala balina ekibawujja ekibasindika mu kkubo erireeta Mukenenya naye omuntu gwe bawulira ye Ssaabasajja Kabaka bakendedde ebitundu 54 ku buli 100 olaba Kabaka abakkakkanya ekibawujja w'amaanyi ebyenjigiriza Oweekitiibwa Sipiika nabyo tubiriko naye kansooke n'amawulire amalungi aga charter eya Muteesa the First Royal University tulina wano Professor Vincent Kakembo muzzukulu wa Mukalo yoza kubanga si gwe Ssenkulu asoose wa ssettendekero
naye oba maanyi go oba mukisa gwo kyatezze nga gwe vice chancellor. Bwe guba mukisa baga nti omukisa gujjira yeetegeze. Bw'oba oyagala reefu akuwa eppereti olina okugenda wali mu kabokisi n'ogwanga oliyo naye mu kabokisi batuukayo balwana kuteeba ggoolo. Awo nno tuyozaayoza ssettendekero oyo. Neebaza pulezidenti kuba pulezidenti yateeka omukono ku kiwandiiko kya charter ne minisita w'ebyenjigiriza ate n'ekitongole ekitwala ebyenjigiriza ebya waggulu National Council for Higher Education. Ekitiibwa sipiika Kabaka yazimbira ab'ebulemeezi ekizimbe ekiyitibwa Matumpaggwa Ebbowa. Ate era n'addaabiriza ekizimbe ekikadde ne ofiisi y'omukulu w'essomero n'eteekebwamu ebibajje era ekifo kyonna ne kiyoyootebwa Ebbowa. Nkubiriza abantu bonna naye okusinga ab'ebulemeezi bettanira essomero lino. Kabaka abakoledde ebintu bino byonna. Abaana muleme kubatwala eyo yonna yonna, mubatwale ku ssomero ery'okumpi. Abantu bonna bonna abalina bwe bali tebaasomera Kisubi oba singa nze mbadde Dr. Kayondo Buddo. Omanyi Dr. Kayondo bwetwogera ku Buddo ayinza n'okukumba emmere. Abantu bonna tebaasomera Kibuli nedda kuba buli lwogera ku masomero amanene Kisubi, Kitovu, Namiryango. Waliwo abaasomera Ekako ng'Oweekitiibwa Kazibwe uno minisita wa Kabaka Mulamba. Abazadde na kino nakyogera muleme kuggulwako mirembe. Oba gano amasomero gano amakulu agedda gatwala ssente nnyingi genda ag'essente enzaamusaamu nago gyegali. Bagenda ne bagamba amasomero Our Lady St. Mary's Lugazi basabye ssente nnyingi. Ani yakugambye okugenda ku Our Lady? Our Lady yekka yayeekyagwe. Ffenna emmere tugirya mu Serena naye abatajja mu Serena bo tebawona njala. Simanyi lwaki abantu beeteekako ebibamalako emirembe. Amasomero mangi era bonna tebaasomera Kisubi. Gyaba Ekisubi batusedde bw'ani agambye okugendayo. Abaana bajja kuvaayo ng'omwana mukuze bulungi mu mpisa ennungi ez'obuntu bulamu. Kyekisookerwako abeere wa buvunaanyizibwa. Omwana mulage ekkuba ettuufu. Buli kyamuwendo kyolaba nti gwe kikugasa kirage omwana wo ajja kuvaayo luliba luloolwo ng'abasomedde eddiini. Ebbanda eri mu busujju nga ye Katikkiro ali wano yasomera bbanda eseesi. Awo nno abalina amasomero g'Obwakabaka naye tusooke tutwaleyo abaana abafu. Ssettendekero wa Muteesa, Buganda Royal, amasomero gaffe Lubiri High nago weegali. Ebyemizannyo Ekitiibwa Sipiika nabyo tubiriko mu mwaka guno kasookedde tuva wano mu nteekateeka eno era katusamba omupiira ogw'ebigere n'ogw'okubaka mu bika. Omupiira ogw'amasaza njozaayoza Bulemeezi. Ye Nantameggwa namugambye ekikopo akiddemu mukakase. Nga ne Pookino gwamwewerera era Pookino bwe tatwala kikopo omwaka guno nze nyinza okusalawo nve Buddo. Emipiira egy'amagombolola twebaze nnyo Ekitiibwa Sserwanga yaleese ebbuku mu mpiira egy'amagombolola n'empaka ez'amasomero ebitone gye biva. Kabaka mwawulidde obubaka bwe yatuwadde ndowooza ku Mazuukira tuwagire abaana mu bitone byabwe ebyemizannyo byakuyimba. Kabaka yakyogeddeko. Amaato gavugiddwa agasoose tegenda kuvuga emirundi mingi naye agasoose gabadde Kyaggwe, Bunjako kiri Mawokota ewa Kayima. Obugaali twalabye obugaali n'okuneewunya bannaaye. Obugaali empaka za goofu
Oweekitiibwa Sipiika nagenda nekuba akapiira ka golf n'Oweekitiibwa Sipiika naneewuunya. Temwandaba empaka za golf ez'okujjukira amatikkira ga Kabaka nze nagitongoza bakuyita tuti okuba akapiira ako ne kagenda ne kalaluka mu ngeri etabangawo. Oweekitiibwa Sipiika yanjigiriza golf bannange. Rugby ate Oweekitiibwa Sserwanga ateekateeka emizannyo gyaffe emiganda egya wano omweso ekigo n'enkuyo. We naddira okwogera embeera nga bweri mu Bwakabaka ng'emizannyo egyo nayo gizannyiddwa. Oweekitiibwa Sipiika waliwo kaweefube w'okulambula ebitongole by'Obwakabaka. Kansabe abakulira ebitongole bayimirireko abantu babalabe. Mubakubireko mu ngalo. Abasinga bonna mubamanyi okujjako omukyalo Ligoret Nasuuna kati yakulira Subiro za Mbogo Sako ndowooza yatayanjulwanga mu lukiiko luno. Abalala bonna n'omukungu ono owa Buladde yeddira Mbogo Kasujja Brian Kasujja owa Buladde ekitongole kyaffe kya Bwakabaka kiri awo n'ekyo ekizimbe kwe kiri nakyo kizimbe kya Ssaabasajja Kabaka ekizimbe awo kyemulaba wabweru awo Emmengo ekizimbe ekyo kyaffe Buwoya. Kale abakulu bano bwe bajja mubeetegereze ayagala ebyemmwanyi ng'owandiikira omukungu ono w'emmwanyi Charles Kironde ayagala ebya terefayina ng'agenda mu terefayina ab'engonge leero baliwo baani omukungu Sembajja n'abalala bwe bali wano tulambula ebitongole mutuule tulambula ebitongole nga twagala okumanya abakozi ababirimu n'okutegeera ngeri gye bakolamu emirimu n'okubalambika oluusi n'okubanyweza oluusi batya. Oweekitiibwa Sipiika waliwo abakungu bo ne batya. Njagala nnyo Ssenkulu n'abaako ekimutiisa anti bagamba nti eryokanga n'etonnya ntulo b'ensiisira bwezenga kubanga bwe watabaawo nkuba tetumanyi oba ensiisira yaggumira. Njagala nnyo abakulu bano ne bafuna ebibatiisa naye ndaba bwe banaabiyitamu saagala kukola na batiitiizi njagala bamalirivu ekiri atabaala twagala batiitiizi era Oweekitiibwa Sipiika bano bafumu bayitirivu. Ebyobulimi Oweekitiibwa Sipiika nabyo tubiriko emmwanyi tuzirimye ate Katonda atwagadde kubanga ensawo za Kase Uganda zeefulumya zaava ku kakadde kamu n'obukadde 8 ne zijja kati ziri ku bukadde 2 n'emitwalo 8 ensawo eza Kase. Naye ate bwe munaawulira kino mujja zikuba zaake n'omuliro. Ebitundu 54 ku 100 ku mmwanyi ezo zaalimwa mu Buganda. Awo nno muzzukulu wa Luwomwa Oweekitiibwa Alhaji Amis Mukasa Kakomo Mwanyi Terimba omulimu naye agukoze. Njogedde nti muzzukulu wa Luwomwa twanakuwala nnyo olw'okutemulwa kw'omutaka Luwomwa era okunoonyereza kukyagenda mu maaso tusuubira nti ekituufu tunaakifuna naye ab'endiga baafuna Luwomwa omujja mugume mutambuze ekika kyamu. Oweekitiibwa Sipiika n'ebitundu ebirala wabweru wa Buganda emmwanyi bizirimye ekyo nno nakyo kirungi kubanga enkulaakulana eya Uganda twagala ebeere wonna mirundi mingi kyetuva tuyayanira federo n'ebitundu ebirala bikulaakulane. Bo balowooza abamu bwe twogera ku federo twagala kukulaakulanya Buganda yokka asitwagala kubanga ffe tuli obulungi abali obubi bajja kututawaanya. Temulaba abana abaagala okudda ettaka lyaffe kuba ffe tuli yaddeyaddeko twagala n'abalala babeere bulungi ekyo babeere ewa. Kati bwe balima emmwanyi kikola bulungi naye ku mwaka guno okubole twali wano basebo ne bannyabo mu kaweefube wa Mwanyi Terimba tutadde essira ku kkuma omutindo ogw'emmwanyi okuviira ddala mu kuzisimba okutuuka mu kuzikungula okwettanira okufukirira
abaami ba kabaka naddala ab'amasaza abali wano mukubirize abantu mu bitundu byammwe baleme kutya kufukirira. Bw'oba olina yiika 3 n'okweyongerayo waggulu osobola okufukirira n'ataziweza. Ate ekinnya kino ekisimibwa, ekinnya nga kino ekiteekebwamu embidde ebuddu mukimanyi ndowooza, n'okiteekamu ekiveera ojja kufuna amazzi. Bw'oba tolina za bomba osobola n'okukozesa akalobo. Bw'oyagala okusima oluzzi luno lwe bayita jjuwakaali bukadde 2-3 nga walusimye ng'amazzi ogajja, tetuyinza kubeera awo nga twesigamye nti Katonda lwatonyesa enkuba ng'ate yatuwa obusobozi okukola ebintu ng'ebyo. Bw'oba osaba dduwa ey'enkuba nga naye bwewerwanako, ekitiibwa Kakomo bagambe bamwalimu edduwa bazirombe naye babuulire n'abantu beefeeko. Twagenda eno batugamba nti bali mu Novena enkuba etonnye. Si wabi, Novena simbi, naye gwokozeewo ki? Obanga akema Katonda tolina kyokoze n'obeera mu Novena. Owekitiibwa Victor Nyika ndowooza waabwe ebyo basiga okusoma Novena. Omuganda agamba nti Lubaale yamubiseeko akasubi nga weyeewogomye wagumu. Kwegamba Lubaale embeera Katonda tumwekwate naffe nga twerwanako tufukirire. Abavubuka twagala mulime emmwanyi. Bw'oba olina emyaka 22 ng'ojja kufiira ku myaka 92, olina emyaka 7. Oyawukana nnyo ku muntu w'emyaka 62 alina emyaka 3 gyokka. Sebo mu myaka 7 era nga togaggawalanga bannaffe. Abavubuka mu myaka 7 era obugagga bukuleme. Mwe mulowooza mu myaka 7 abantu banaaba balemeddawo okunywa kaawa? Abakyala twagala balime kaawa, balime emmwanyi. Era mukubiriza abaami bakyala baabwe babawe emisiri, tebajja kunoba. Omukyala ng'ali bulungi ng'alina akasente ng'asobola okugera neyeegulira kano ke basiiga ku mumwa bakayitaani lipstick. Waliwo nakano akataba na langi naye nga kaweweeza emimwa, lip balm. Ng'asobola okwegulira ka lip balm. Kubanga sebo omukyala akulinde omuleetere ka lip balm. Ate gy'oleete kaatayagala omanyi Owekitiibwa Sipiika bulimu obuwoowo, waliwo obuwooma obuwunya ng'ekindaazi. Omuweereza wa Kabaka Moses Kakande akaakaagala nnyo akawunya ng'ekindaazi, akitegedde akubire Mukama mu ngalo. Omukyala ng'asobola okweyimirizaawo amaka gatebeekera. Maama wange yalina omusiri gwe gw'emmwanyi nabanyumiza. Maama wange yalina abafumba wonna nga yeebuuzibwako teyanobako n'akamu. Ate ekirungi ba maama, ye maama bw'atunda emmwanyi ng'atuwa kasente akakabalaga, taata tatuwa kantu konna. Ndowooza yalinga asasula bisale by'amasomero. Abakyala balime emmwanyi tebajja kunoba. Omukyala ekimunobya ng'omukutte bubi si kubanga alina keyeekolera. Abakyala b'abanaku tebanoba, be basinga n'okunoba. Muyoyota amaka. Owekitiibwa Sipiika gy'emiramwa gye tuliko omwaka guno alime emmwanyi, twagala nfuufu mu luggya. Oyinza otya okuba nga olina yiika 10-15 ng'oluggya lwa ttaka. Abaana basiiba bayenga nfuufu. Waliyo kano akawuka akayingira mu mubiri bakayita empaana, kaagala nnyo okubeerawo mu nfuufu, kalwaza abaana okukamala. Lwaki weetekawo enfuufu ng'olina yiika 10? Teeka obujjo mu luggya lwo, teekawo sementi, ate kigenda kukuyamba oyandikeko emmwanyi. Naye n'omutindo twabadde ne mbagamba mube n'amazzi ag'emifulejje mu nju. Oli naŋŋamba nti amazzi gano aga national tewaffe tegaliyo, ne mugamba musime oluzzi, oteekewo akabomba kafuka amazzi kateeke amazzi waggulu. Abaana balowooza nti balooya bokka bano Owekitiibwa David Mpanga be balina amazzi ag'emifulejje. Kyova olaba ne bw'ogenda egindi eno mannyo gaseka buli mwana ayagala kubeera looya. Kuba bw'agenda ewa kojjaawe Mpanga ye alina amazzi ge basumulula. Njagala omulimi w'emmwanyi asumulule ettaapu amazzi gayiike omwana nabe mu ngalo. Oyinza okufuna obukadde 7 mu mmwanyi, ekyo ne kikulema.
amasannyalaze oba tolina amasannyalaze ga waaya tekawo olubaati abaana balabe terefayina kabaka banaamusangawa nga tolina terefayina kabaka oli mulabo tolina terefayina omutindo gwendiko tubasaba munywe kaawa ogwo nagwo mulamwa mukulu kubanga omunaanywa kaawa abamusiika bajja kwetaaga empeke ekitegeeza abalima bafune akatale kaawa talina bulabe bwonna abasawo baatubuulira mbyogedde emirundi mingi nebesiibiddemu waliwo abaagala mbiddemu naye sigenda kubiddamu mwabiwulira munywe kaawa naye mulime n'ebintu ebirala oba matooke mugalime ekyomukisa kiba sipiika yonna gye tugenze mu mwanyi teri alina emmwanyi atalina mmere tewali buli alina emmwanyi alina emmere n'abasinga balunda awo nno bwe tunanyinyitira mwanyi terimba n'okulima ebirala n'okunda bajja kubikola naye amawulire amalungi okusinziira ku b'ebibalo ate nno ebyaffe ebyobwakabaka omukungu Roland Kazi naye ali mu kuwummula ab'ebibalo baba bano Kolonel Karo Nankinga yeddira Lugave abantu abasoba mu kakadde kakati we twogerera be bafunye emirimu wakafuwa mwanyi terimba anti abo bonna bonna abanoga abakola ki abasunsula abakola ki egyo na mirimu gitondeddwawo nabagamba nti Katonda atukoze bulungi mumukubire mu ngalo naye waliyo obubbi bw'emmwanyi buli gye tugenze batugambye obubbi bweyongedde kubanga ebbeeyi erinnye nsaba gavumenti ne poliisi bongere amaanyi okulaba nti abakwatibwa babanyoola omukono okujjula okwagala okugukutulako abalala bati twagala batema abantu majambiya nawulidde aweereza kawenda ku makya obubaka nti eno waliyo ababbi b'emmwanyi naye jambiya tuziwagadde bannaye tetwagala batwalira mateeka mu ngalo olumu batta omwana eggaba wano yali mwana ng'akoze siniya ey'omukaaga nga akola akalimu nga omwana bw'akola okulinda ebigezo ne wabaayo obubbi bwe baakuba enduulu gwe baasanga agenda ku makya ava kukuuma era waakuuma talina biwandiko naye omutta ne bamutta nga baga nti ye mubbi ate nga si mubbi n'ennaku ezo basse omuvubuka babadde bamutumye ku maduuka ng'akyadde mu kitundu nga waliyo obubbi ne baga nti ono si waawano be babbi ne bamutta ne bamutta tetwagala kutwalira amateeka mu ngalo naye poliisi ekole kinene okukwata abo ababbi bawozesebwe babonerezebwe abantu bongere okulima emmwanyi ekitibwa sipiika ebyennono n'obulambuzi naye tubibaddeko mu mwaka guno amasiro g'e Kasubi kumpi gawedde era amasiro g'e Kasubi gaali gateekeddwa ku lukala lw'ebifo eby'enkizo ebiri mu Katyabaga nagende Saudi Arabia omwaka oguwedde oba mu Desemba oba tikijjukira bulungi wangi mu Septemba kakati ne tuba obuladde byonna gye tukuze n'amasiro ne bagajja ku lukala naye bagazaayo ku lukala olw'ebifo eby'enkizo wangi kale tunaatera okuggulawo amasiro ago tunaatera naye tetwagala kubuguutana abantu bampandiikira ebbaluwa buli wiiki mu bbaluwa 10 zenfuna temubulamu eyogera ku masiro g'e Kasubi oba naye ku mitimbagano oba na biki abantu aboogera tewali kitubuguutanya ffe tetubuguutana tukola buli kintu mu budde bwakyo tulinze emyaka gino gyonna tujja kukola mu budde bwakyo tugagulewo bulungi ensi yonna eddemu okugafunamu emiganyulo gyagwo naye neebaza bonna abalina kye bakozeewo ekitibwa Kaddu Kiberu baminisita ababaddewo kati ekitibwa Wamala yaaliwo mwebale nnyo mwebalire ddala n'aba UNESCO tubeebaza ate n'ekkaddiizo ly'Obwakabaka liteekebwateekebwa wali mu mbiriizi za Butikkiro ekitibwa sipiika nasenza omukungu Albert Kasozi wuuno yakulira Buganda Heritage and Tourism Board nabasenza mu kitundu ky'amaka gange aga Butikkiro bayeeyoseewo bulungi walabika bulungi mwebale nnyo era bateekateeka ekkaddiizo kabaka yatulagira tuteekewo ekkaddiizo era okuliggulawo mu butongole nakyo kiteekebwateekebwa ebyenfuna mu Bwakabaka ekitibwa sipiika
bitukosa nga bwe bikosa eggwanga lyonna. Naye embalirira yaffe egenda okuggwako tetambudde bubi nnyo, kubanga ensimbi omuwanika ze yabalirira twakuŋŋanyizako ebitundu 95 ku 100. Era emirimu egikoleddwa kasookedde mpa embeera nga bweri mu Bwakabaka gibalirwamu obuwumbi 108. Omuwanika wa Buganda ajja kwanjulira Obuganda akawonvu n'akagga ku ntebya y'ensimbi ezo ey'omwaka 2023-2024 gwe tunaatera okumalako, era ajja tuwa n'embalirira y'Obwakabaka ey'ebyensimbi ey'omwaka 2024-2025, era tusuubira nti obuwumbi tubukke wansi wa 200 obunaabeera mu mbalirira. Oweekitiibwa Sipiika, bulungi bwansi n'obutonde bw'ensi nabyo tubikozeeko. Emiti egisoba mu 1,000 tugigabye mu Buganda nga tuyita mu mukago gwe tulina ne Minisitule y'Amazzi n'obutonde mu gavumenti eya wakati, ate ne Rotary. Oweekitiibwa Ahmed Lwasa yakwasaganya ensonga eno mu kibiina kya Rotary. Abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu ku mitendera gyonna batuyambako okulondoola n'okukakasa nti emiti gino egigabibwa gisimbibwa ate ne girabirirwa bulungi eyo mu masaza gammwe. Enkola ya bulungi bwansi omuggundu eyongeddwamu amaanyi, era Oweekitiibwa Mariam Nkalubo Mayanja ow'omusu ndowooza mubadde mumulaba. Buli lwa 6 abaako ekifo ekikolebwamu bulungi bwansi, era abakulembeze abatwala enteekateeka ya bulungi bwansi tubeebaza, tubasaba bagende mu maaso n'okukunga abantu okwettanira enkola eno. Bassebo ne bannyabo, munyiikirire okusimba emiti mu kwanjula, mu kwabya ennyimbe. Era bwe twabadde mu kwabya olugero lwa Oweekitiibwa Joseph Kawuki, omuti ogwo nze nagusimbye mu bijaguzo myaka 25 mu bufumbo. Olugendo olutukuvu olw'Emekka olamaze e Roma myaka 25 mu bufumbo, myaka 5 abaana abatikkirwa. Emikolo egyo gyonna gyonna twagala wabeewo okusimba emiti. Era njagala kusinziira ku muzindaalo wano nalabye amatikkiro aga Kampala University, Professor Kateregga ali wano. Abaana abo bonna bagende basimba emiti ewaabwe. Weebale kugunjula abaana ba ggwanga. Nabadde Butambala Mwanyi Terimba ne bambuuza we naalya ekyemisana, omukulu ono yambuuza tunalya ekyemisana, ne mugamba Professor Kateregga wayogeddeko naye nga gye njagala okulya okubanjiririza bulungi. Ate Oweekitiibwa Sipiika nalidde ebintu obutaleka kantu Butambala w'omukulu oyo. Abaana nga batikkirwa basimbe emiti, bazadde bammwe musimbe emiti. Covid bw'ayita nabakujja, ate ekyewuunyisa abaakola okubalira kuno baali ba China. TV ya China gye bayita CCTV yagenda neenoonyereza nga twali tusimba emiti egitakka wansi wa 1000, Covid nga tannajja. Olw'ekiragiro kino ekyokusimba emiti mu kwanjula ne mu nnyimbe mu Buganda, twagala gisuke gibe emiti nga 2000, kubanga muwasa nnyo, muwabya ennyimbe, mukola emikolo. Emiti taasa obutonde. Era njagala kusinziira wano okuvumirira abazimba amakolero mu ntobazi. Abo abeeyita ba musigansimbi, ani yabagamba nti ebyamaguzi biva mu ntobazi mukka, nti bw'okola obutebe obw'amasanda bufuluma ng'oli mu lutobazi. Tuvumirira enkola eyo. N'ababa bonna abeesenza mu ntobazi bazimbamu amayumba, bazimbamu amaduuka. Olumu Minisita Kahindo Tafiire yabuuza nti abasenga mu ntobazi baafuuse bikere. Kiki ekibasenza mu ntobazi? Temwamuwulira? Era mulaba n'amataba e Kenya gaakatta abantu 205. Mbadde njogera n'embuubi Oweekitiibwa Mbowa wuuyo n'aŋŋamba amazzi mu Kiyindi gatandise okuyingira amayumba g'abantu ku mwaka. We twogerera yabadde ava e Buvuma ng'ajja eno, yasanze amazzi gayingidde mu nnyumba z'abantu. Ekimu ku kireeta ekyo kubanga entobazi
zisengeddwamu tuziyiyeemu ettaka kati amazzi agandigenze mu ttaka ne gakkeeyo wansi galina okunoonya we gagenda manye amazzi tosobola gazibira ku kkubo kati gonna gaggweera mu nnyanja mujjuzo awo nno bannange twegendereza obutonde bw'ensi tusimbe emiti twewala okusenga mu ntobazi Oekitiibwa Sipiika mu bbanga ly'omwaka ogumu tunywezezza emikago tulina Airtel bannamukago b'amaanyi nnyo tulina Centenary Bank, I&M Bank, Plascon, East African Breweries n'abalala abo ba mikago kumpi gya byabusuubuzi naye tulina n'abannamikago abalala eddwaliro ly'Emmengo tulina omukago nabo Ministry y'ebyobulamu ekitongole ekya UN Women, Uganda AIDS Commission, TASO, National Drug Authority, IREAD, ekyo bakiggwayo Institute of Rural Education and Development, Bullard Medical Laboratory, Ministry y'amazzi n'obutonde bw'ensi, Ministry y'ekikula ky'abantu, NARO, ebyobulimi bye tubaddemu eby'emmwanyi bye tulimu, Kampala Domestic Stores n'abalala bangi. Era tujja kugenda mu maaso Oekitiibwa Sipiika okunyweza emikago gino n'okufuna emikago emipya kubanga okutuusa obuweereza ku bantu naddala mu mbeera eno gye tuli nga situlina kasente konna ke tusolooza twetaaga emikago gino gituyamba okuggusa obuweereza ku bantu. Oekitiibwa Sipiika, waliwo ensonga endala enkulu ze tuyiseemu awo nombozi ebintu nga 15 mu Bwakabaka ebitukwatako obutereevu naye waliwo n'ebitukwatako nga bannayuganda bye tutasobola kubuusa maaso kuba ffe tuli wano tuli mu kizinga Buganda eri mu Uganda nolwekyo ensonga ng'ey'emisolo ennaku zino mugiwulira okuwa omusolo tteeka era buli muntu asaanidde awa omusolo naye waliwo okusika omugwa wakati w'ekitongole ekiwooza musolo n'abasuubuzi ne bannayuganda okutwalira awamu naye nze ndowooza enkwasisa y'amateeka g'ebyemisolo esaana kuba nnambulukufu buli omu. Senkulu wali URA yajjako n'ankyalirako n'atukyalirako mwami John Musinguzi namugaa nti abantu mubakwate bulungi baleme kuwa musolo lwa kutya naye bategeere ti buvunaanyizibwa bwabwe. Omuntu bw'omukwata obulungi takutya. Waliwo enjawulo wakati w'okutya omuntu n'okumuwa ekitiibwa. Waliwo ebyetaago bya bannayuganda era nakyo nakimugamba abasinga okuwa omusolo ebyetaago ebyo ne bitasoosowazibwa okugeza enguudo, amalwaliro, amasomero. Oekitiibwa Sipiika, disitulikiti ezisinga okuwa omusolo mu Uganda ziri 3: Kampala, Wakiso ne Mukono. Ndowooza ne Masaka egoberera awo kumpi awo. Okusinziira ku bibalo ebya URA ebyennyini, naye enguudo ezisinga okuba embi mu Uganda yonna ziri Kampala, ziri Wakiso, ziri Mukono. Nze ekyo kyannema okutegeera. Ntambuddeko nagenda e Karamojja, mbadde e Bunyoro, mbadde Mwankole, mbadde wa yonna enguudo kawerette. Awamu ovuga n'omala essaawa ennamba tonalaba mmotoka wadde n'emu. Essaawa ewera nga tolabye wadde emmotoka n'emu, oluguudo kawerette. N'olyoka ojja wano e Nakawuka. Ebyo byebireeta emberebezi ne biremesa abantu okuwa omusolo. Ndaba wano omuzzukulu wa Kisolo Oweekitiibwa Gasita Lule akola emigaati wali n'eŋŋaano okkuba erigenda eweti balikuba nga koolaasi naye omusolo gwawa wali nalukolonga okukkirira ewe nayiseewaawo n'ate nga yanagenda kumulaba naye asiisobola enfuufu yandindwalizaawo. Omusajja afumbye emigaati n'agimala mu sepiki naye naawe omusolo tebamukolera koolaasi. Bwe mba njagala amata ente egampa sigiwa omuddo n'amazzi n'okulaba nti njirabirira bulungi. Bwe ziba ssente ziva Kampala ne Wakiso ne Mukono bwe baŋŋambye ne Masaka
lwaki bwe mba ngemasa nze bwe mba ngenda ewaffe Kasandi gombola saaba waali Bukoto Buddu nkwate ekkuba erigenda ekyotera okutuuka ewaffe okuva e Masaka mayiro ziri 10 emmotoka etambula egedda bwete edda bwete yeewala Ntaana mumanyi sente ziveeyo e Buddu mpitirivu lwaki ente etuwa amata nga tamata tugaagala tetugiwa muddo oyinza otya sigamba nti ab'ebbali tebasaana nguudo za koolaasi si kyeŋŋamba n'akatono buli muntu yenna asaanidde okutambula obulungi naye ekyamazima singa okola oluguudo okuva e Nateete ogenda e Nakawuka n'okutuuka e Kasandi sente mmeka gavumenti zeyinza okufuna sente mmeka bw'ogenda erudde eno olw'ekira n'ogenda eyo munda eyo ebintu negikolebwa eyo mitirivu gavumenti efunamu sente zitayogerekeka obuntu enguudo zonna ntaana nayise mu Australia nabadde ngenda kukubagiza ab'amaka g'owekitiibwa Godfrey Kaya Kavuma mutabani we Paulo Kavuma yafiirwa omukyaala mbadde ndudde okuyita mu Australia natidde n'okutya bw'oyita ku luguudo owekitiibwa Kaddu Kiberu alinako ekkolero eryalanja awo n'owekitiibwa Mandela mumumanyi alinako gundi emirimu gy'amaanyi kyekuba givaamu ssente empitirivu n'amakolero tosobola kuyitawo naye ekyomukisa Kabaka yampa emmotoka egatta bakuyita kugatta ne bayimirira ne bagatta emipiira ne giryoka gitinda Entaana ziri ne tulyoka tuyitawo wano mu indasitule y'ebirya tosobola kukola koolaasi kakati abantu balaba ebintu ebyo nga bagaana okuwa omusolo amagezi bano aba gavumenti mbawadde mabi n'enguzi nayo gyeri eyo mba omusolo abagukuŋŋaanya era URA erimu n'abakozi abatamanyi bulungi bye bakola bwe kiri nga tebalina bukugu lwaki balonda abatalina bukugu kati ekivaamu ezo zenkaayana ezitaggwa ate omusolo ogutawebwa ffenna tukosebwa na bino bye tugamba binaakolebwa bitya nga omusolo teguweebwa awo nno abasuubizi mbakubiriza baleme kuggwamu ssuubi kubanga bwe baggala amaduuka nze natya oba tubadde n'obuzibu ku musolo ogukuŋŋaanyizibwa ate olwe banaggalawo amaduuka bwe baggalawo amaduuka abantu bannya abakosebwa ababoodabbooda tebatwala basaabaze abafumba emmere mumanyi abaana abafumba emmere mu kibuga obungi bwabwe kati amaduuka bwe gaggalwa abaana bonna abo bafumba emmere sente mpitirivu zetufiirwa naye abasuubuzi bakubiriza muwandiise bizinesi mu mateeka temukukola nkola eyo bizinesi si mpandiise mugende mu bannamateeka bababuulire bawandika bizinesi mukozese abakugu mu kukuuma ebitabo Kawaaze sejjaaka Kawaaze babala ebitabo tosobola kukola bizinesi nga esusa obukadde 100 tolina mubazi wa bitabo n'otuulaawo olunaku lwamba n'okwata kapeeni wasoma byafaayo zenakolako mu kikuubo mbimanyi osanga omusajja yeggalidde awantu naye kapeeni awandiika obuntuntu buli ngano eyafulumye n'atonyeza akantu mulina okufunayo ababazi b'ebitabo ne baba balina ebitabo ojja kutwala akasente naye ate kajja okuzaalira sente endala era bw'otabawandiika bitabo ab'omusolo bo bagamba nti wakoze akawumbi kalamba olyaŋŋamye bambaza akawumbi nemmere n'olutiko n'okukala basigala bangako ne mugayo eddalo bibiriwa era abasuubuzi beebuuza entakera ku bakugu abamanyi ensonga z'emisolo ate abasuubuzi bagenda okukozesa emitimbagano ebyomutimbagano tibasibira tebigenda kudda mabega byajja tebikyaddayo yensi weetambula tegukyaddayo oteeka okumanya omutimbagano bw'oba tosobola gwe guyiga funa abagumanya abavubuka bano bonna abangubazambuga omutimbagano bakafulu abankubazambuga wano waliwo abasuubuzi ab'amaanyi owekitiibwa Gasita Lule owekitiibwa Viva
Saalongo waliwo ekitiibwa Mutaasa Kafero namulengedde oba aliddawo abo basuubuzi b'amaanyi. Ssekiboobo mumyuka wa Ssekiboobo balina amasomero g'amaanyi bonna beetaagamu abavubuka. Mugende mubayambe ku by'emitimbagano babiyige kubanga bano abamusolo bajja ne bakola ebintu byabwe bayita syphilis. Mwabiwulidde syphilis? Syphilis kitegeeza kabootongo mu Luganda. Efris kati olinga bye boogerako tabitegeerera ddala. Ekivaamu ekisinga okuleeta omutawaana bantu balowooza nti bintu bizibu. Nze bwe nali sinaba nga kozesa mutimbagano nali ndowooza nti kintu kya kitalo. Okutuusa lwe twavaamu ne papa nga tugule kompyuta tuziteeke wano tulabe ekinaabawo oba zinaatumira. Ne tuziteeka ku mmeeza n'emyezi ebiri tegiyitawo nga ebintu byonna obyekolera. Kaakati waliwo abakugu ennyo ennyo. Era akuba mukugu nnyo mu ebyo. Aha. Naye kirungi ng'olinako ky'omanyi. N'ensonga endala ab'owo omusolo baagala bagaziyizibwe babe bangi. Tulina abantu obukadde busatu n'emitwalo 5 mu Uganda yonna abawo omusolo. Abantu obukadde 3 n'emitwalo 5. Kati abasusse emyaka 18 kale bano basussa 18 naye bakyasoma. Naye abasussa 18 nga bakola ndowooza balinga obukadde oba nga 7 oba 9 10 bayinza n'okuwera 10 naye kuliko 3 n'ekitundu bokka abawo omusolo. Walina okubawo enkola emyenderere esobozesa abantu abasinga obungi okuwa omusolo. Wetaagisaawo n'enkola ey'obwerufu mu kugereka omusolo kubanga ate tuwulira waliyo abasonyiibwa emisolo ate abalala ne babyinikibwa. Ebyo byonna si birungi. Naye ekinaasooka okuba ekikulu kwe kukola ku byetaago bya bannayuganda, amalwaliro, amasomero, enguudo n'okukendeeza obuli bw'enguzi. Ekitiibwa Sipiika kanjogere katono ku nkola ensomesa empya mu masomero. Abayizi abasini ey'okuna bagenda kusooka okutuula ebibuuzo mu nteekateeka eno eriwo ey'ensomesa empya. Ndowooza ebiruubirirwa birungi mu nsomesa empya kuba mulimu okuyiga, okunoonyereza, mulimu obuyiiya, obutetenkanya, okwefumiitiriza. Omuyizi n'atabeera okukwata bintu bukusu. Eyo nteekateeka si mbi. Naye ndowooza okusobola okufunamu omuganyulo waliwo ebyandibadde bibangulwamu abasomesa babe nga babimanyi engeri y'okusomesamu ebintu bye tulabyeeko nze bagenda mu masomero naye nga balina ensomesa empya si mbi. Omwana bw'aliga okukola sabbuuni ng'ali mu siniya ey'okubiri ey'okusatu kibi ki kirimu ekyo? Byonna birungi. Naye amasomero gaategeekebwa gatya kyekyebuuzibwa. Waliwo nekyensaba gavumenti kirungi tulina abasomesa bangi. Waliwo ebisomesebwa ebyandibadde eby'obuwaze ICT enkozesa ey'omutimbagano yandibadde yabuwaze okuba ku siniya ey'okuna. Mbadde sigamba abasuubuzi okuyiga eby'omutimbagano abaana babisome buwaze okuba ku siniya ey'okuna. Ennimi ennansi zazibadde zabuwaze okuba ku siniya ey'okuna. Nze nawandika ne minisita w'ebyenjigiriza Honorable Janet Museveni. Ensonga zino nazimuwandikira mu bbaluwa yanziramu kyokka yaŋŋamba nti nno tujja kubiteesaako. Ennimi ennansi, ebyobulimi, abantu 7 ku buli 100 balimi. Naye temusobosa bulimi ku buwaze ate n'ebyafaayo abantu bategeere ebyafaayo byaffe mu butuufu bwabyo. Nze ndowooza nti ebyandibadde byabuwaze okuba siniya 4. Sabo ekitiibwa Sipiika, waliyo ensonga endala 2 zengenda okukoonako ntuule. Waliyo okubala abantu nga 10 ndowooza Lwakutaano olwa sabbiiti eno. Mugende bababale temutya. Kijja kusomesa gavumenti
okubaako byeteekateeka ng'esinziira ku bibalo. Era bwe banaamala okubala abantu mujja kulaba obungi bw'abantu abali mu Wakiso. Mutegeere nti disitulikiti ekyo eryazaamaanyiziddwa nnyo kubidde eri abantu abali mu kitundu ekyo. Ne bwe kiba engeri gye basalamu zino constituency emu ey'Ewakiso ebamu abantu oba emitwalo emeka oba mitwalo 3, 7 bwe kiri mu Wakiso wano, ate endala zirina abantu emitwalo 10 n'obutawera. Kati mugende bababale mu Wakiso omwo temwetaagamu amalwaliro ga gavumenti amalala okusinziira ku bungi bw'abantu. E Masaka waliwo wali abantu abayitirivu mu Masaka omwo, Gombolole eyo eya Bukoto, Gombolole n'ebukomansimbi bagiraani wangi Musaale Butenga, abantu abali awo bayitirivu obungi. Kakati gavumenti ebiyamba abantu bigendayo mu bungi ki? Mugende bababala abantu bakubirize bababale. Omusolo bajja gwesigamya ku kukubala. Bati abasajja nti bagenda babuuza olina abaana bameka, ate omukyala atuddawo ate abaana taboogeranga. Omanya Abaganda bino bye muwulira omusajja tabalirwa nzaala, omusajja tabala baana, kyava mu kutya ku bakyala baabwe baleme kubayimba. Baba bati abakyala, omukyala gy'anove mumaze mwenna emyaka 4 ategere olinayo omwana anove emyaka eyo n'okola otya. Abaana bajja kuba balira eyo mu bakyala bammwe gye mwabapangisiriza, tebagenda babalira wano wonsula. Okiwa sipiika yali sipiika munno Oweekitiibwa Mahabab Semakalu. Natuulanga naye nnyo nga tunyumya ebintu bingi, naŋŋamba mu oluzungu lwabayitirira ekibalemesa okuzaala, ate mutya nnyo ne bakyala bammwe. Naŋŋamba genda ozaale, era bw'onoddeeko ojja kukola bwoti. Bajja kuba bakufukiramu wano ekikopo kya kaawa, anti mmwe temuggwa kusoma mawulire, ng'amaaso gajja ku mawulire ng'otunulira omukyala munno nno teyasumulukuse. Oweekitiibwa Sipiika, Oweekitiibwa Semakalu yagattako nti ebikopo nga bino bijja kwatika akawungeezi ako, naye omunaatuukira essaawa ez'okwebaka ng'omuwooyawooya muna ebyansobako, naye oli mwana waffe. Era yaŋŋamba nti kino tekiriiko ddiini, tinaffe mu Basiraamu tolooza nti omwana ayogerekeka. Bannaye ndi mu Katoliki, kimugendera ku ebyo. Temundeetere emitawaana ne Ssaabasumba. Mugende bababale. Oweekitiibwa Sipiika kammalirize n'ensonga ey'ebyobufuzi. Kaleega bica mungi nnyo mu Uganda. Abantu bagwangana mu bulago, abalala beevuma. Simanyi kuvuma bwe kuyinza kukuwangulira buwagizi. Bwe mba sikkaanya Oweekitiibwa Kaawaasi ne muvuma, ettaayi eno gyayambadde neeva mu bulago, mbuusabuusa. Era okujjako akaseera ako w'omuvumira, oluusi bavuma nga bisesa, abantu bayinza okuseka, naye emirundi egisinga abantu basunga oyo avuma, ayogera ebitajja,
amansi entungo oyukubasunga naye wano mu kusooka bayinza okuseka oyinza n'okuseka n'olowooza nti bakuwagidde. Amagezi gempa bannabyabufuzi bawuliziganye bateesaganye basinganemu ekitiibwa. Ekyo kikwata ku bali mu ludda oluvuganya nga boogeraganya n'abali mu gavumenti, naye mu budde bwe bumu kikwatagana n'abo abali mu ludda oluvuganya bokka na bokka n'abali mu gavumenti bokka na bokka, kubanga nayo enkayana gye ziri, basinganemu ekitiibwa. Obwetoowaze kintu kikulu. Bw'oba oyagala okutegeera obwetoowaze omugaso gwabwo, wuliriza oluyimba lwa Minisita Kisemakula olupya baluyita nti emirembe engalo. Kabaka teyamusiima, muwulirize oluyimba olwo. Fenna abali wano tetuli ba kitiibwa, fenna tusaana otuwuliriza. Bw'obeera omwetoowaze ojja kufuna bulungi amakulu g'oluyimba olwo, naye na buli munnabyabufuzi alwetaaga. Nammwe basenkulu mulwetaaga, mwe mulowooza mwe musoose okukulembera ebitongole bya Kabaka. Waliwo wano omuweereza wa Kabaka yagenda n'atabukira minisita n'amugamba si gwe osoose, ne bwe mbasinze nsoose nimba mukamaawo. Naye nasoma n'akatabo ka Bill Clinton nga wali omusajja bamuyita George ng'alima bimuli mu White House. Bapulezidenti nga bameka yabalimira ebimuli, bapulezidenti bajja ne bagenda. Yali agezako ga n'oyo George muwe ekitiibwa kye. Awo nno obubaka buno eri bannabyabufuzi okuwuliziganya, okuteeseganya, okusinganamu ekitiibwa wakati w'abali mu gavumenti n'abagivuganya, ate n'abo mu biwayi byabwe buli kimu. Abavubuka baliwo bangi wano, mbawa amagezi mwettanira omutimbagano, guliko emigaso mingi. Omutimbagano guyinza okukuganyula oba guyinza okukunnyika, gwolina okusalawo. Bw'osalawo kati abantu bangi bayimiriddewo ku mutimbagano, batunda ebintu, abamu basomeddeko emisomo, bakola ebintu bingi, bayize ebintu bingi ebiri mu nsi. Abalala bali ku byabuwemu, oba kuvuma oba kukola kutya. Mwalaba omuvubuka oyo yali avoola Ssaabasajja Kabaka, netumunyweza. N'abalala beegendereze, tujja kubanyweza. Otunulira omulenzi ng'oyo mwana muto, omutunuulira n'omusaasira n'omumusaasira. Waliwo eyampeereza bubaka, tukusaasira, nze mayiga ow'omutima, omusaasira kuwe. Namugambye saasira bali, Yesu baali bamukomerera yagamba atya? Basonyiwe kubanga namugambye bali bw'oba osaasira, bw'oba osabira, sinze abo aboogera bino biri. Mulaba ekifaananyi teteredde bulungi. Amuda shida. Omutimbagano abavubuka mugweyambise bulungi, ndowooza muntegedde. Naye nsaba ne gavumenti eyimbule bonna abaakwatibwa olw'ebyobufuzi. Abamu bamazeyo emyaka 3, abalala bagisusseeko, batugamba nti babalanga butujju. Obujulizi obubaluma ku butujju babuleeti. Nze bandabikiranga ab'ebyobufuzi babate. Era enteekateeka zonna ezisobola okuyimbula abali mu makomero olw'ebyobufuzi nziwagira. Ekitiibwa Sipiika nga mmaliriza,
ayagala kugumya Obuganda nti ebitusoomooza tubirina, naye obumalirivu bwe tulina okuzza Buganda ku ntikko tebusalikangako n'akatono. Era obubonero bwonna wano nfunzizza ensonga nga 15 bulaga nti tutambula tugenda mu maaso. Kabaka bw'atabeerawo mu nsi ekitusoomooza nnyo, naye mulimu gwaffe ffenna abali wano n'abali ebweru okulaba nti emirimu gy'Obwakabaka gisigala gitambula. Kabaka atusange tuwoze olutabaalo. Tetwagala kubanga ono gwe baawa ebikozesebwa. Mukama wange watuwa ebikozesebwa n'ovaawo n'ogenda. Netugamba tetweteekera katukulinde. Oyinza okujja n'obitubanja. Olugero mulumanyi mu Bayibuli bagiyita ttalanta, naye ndowooza baali bagamba bikozesebwa. Oli yagaba entandikwa ate ye n'atambula n'agenda nannyini ttalanta, nannyini ntandikwa capital. Bwe yadda n'asanga ono omujagujagu ng'ebikozesebwa bizaazizza, yamugamba mbeera ku lusegere. N'addirira n'amugamba naawe sembera kumpi. Oli atalina kye yakozesa mu bikozesebwa bamugamba fuluma ebweru, temumuwona nnyama. Akati tukole ebisoomooza weebiri naye tukole Obwakabaka butambule. Ssaabasajja Kabaka bw'anadda nga tuwoza olutabaalo. Ssaabasajja Kabaka wangaala.